ne batuleke linnya lyokubiri ayogedde olulimi sinaga liddamu nikutokowa okusiba ntiyo kati njogedde ki agambye ngogamba kujekemezi ne banna ate kakati mumugambe ani aha ndyogere gwetali mutiitiizi ate nze nogenda warwanawa ate nze toli mutiitiizi warwanawa bantu si batiitiizi ono yalwana waddembe okwogera teeka nze ne mu famire siinayo yadde yalwana bwoba tovoola nedda banne tuli mu jimu oba ovudde ndi mu studio kale tuli mu studio ekola ki people are fit so leero tukoledde wano mu kibuga ku Serenity Fitness Studio esangibwa ku Boulevard level 2 opposite ne nedda kambuze General Post Office mwe abatwogerera mbusimere tulina mu kasente muzowezaawa mukolera mutuyanira kogwa fe tutuyanira wano naye lwaki temuleeta ne kasuku naye nagenakuba ajja buli kaseera ajabaako ne program akayiso mbu Junior yamuvumye nnyo naye ze ebyo saagala yagambye agenda kunvumira ne Saimo ajje alifulusi balekerawo ajja kufa ajja kufa naye ajja kwabika omutwe omanyi abuguma nnyo gundi okugamba Dadi yeete ekyamuka. gundi Olex omwana Junior naye kati namwe oli mumumanyi namu tetumumanyi bwe batangaba mumumanyi atajja kati kakubuza ekintu kimukojja basobola okusanga